Munaffe nakuzo mwezi 14 mwezi gwe gusookedde ddala mu mwaka guno 2019 yoyo January omuyita 2019 gwe mwezi ogusose tuguli makati gulabika nga gugenderedde. Tubeera naawe program omukeze Monday to Friday sawa mu okutuuka ku sawa 3 sawa 2 tugenze mu budde bw'ensonga mu nsonga ziramu kwaniriza nti webale kubeera naffe era webale kutambula naffe ebbanga lyonna ekiseera kyonna. Nayongera nno twegattako banaffe aba streaming live abali ebweru w'eggwanga bali yonna oba oli mu taxi wonna wooli oba osobola otulabirawo mu mbeera yonna www.salamtv.ug gwe tula butuuzi ensonga nnyingi nnyo nnyonyini ddala. Tuba n'omukisa gw'okuba ne bannayuganda abava mu nsi ez'enjawulo n'ebiseera ebisinga tetutera nnyo baganyulwamu bo beegasa bokka ne famire zaabwe oba bo bokka abasinga obungi nga bakyakala era we tulabira nti ensi erimu abasama mmotoka za njawulo ebifo ebisanyukirwamu n'ezironki okubanga bazitega mu mwezi guno Abamerika tebaddeyo nga tebazirabye aba South Africa n'abalala so bye bisinga obungi. Naye tulina omukisa nti waliwo omukyala ye mu kutambuza ddaawa muzibu nnyo agitambuza mu Amerika n'agitambuza ne wano mu Uganda so yasazeewo tugabane obugambo kamu 2 3 4 anaagenda okusitula wano mu ggwanga nga at least olina kw'osigazza era kw'omuggyeko. Muzzukulu wa Kasujja ajja Tina Kitto Sheila mwali mu studios olwali tugenda kutunula ku nkola ya mirimu mbeera ya bulijjo ffe tweyisa tutya mirimu abasomesa mweyisa mutya abasawo mweyisa mutya mukyala nnono musawo mutendeke era mukugu Uganda gye buvuddeko twali tulaja na kuleeta abacuba naye nga ate wano tubalinayo bannaffe baliyo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyuse okula muzukulu wa Kasujja. Alhamdulillah nange nsanyuse okubeera nga mbasanga mu studios zaffe zino olwaleero luno. Oli otya obulamu buli butya? Alhamdulillah obulamu bulungi nnyo. I'm not complaining at all. Bukunyumira? Obulamu bunyumidde. Obulamu bunyumira mu Amerika. Obulamu bunyumidde Uganda. Ndidde mmere. Olidde emmere? Allahu akbar. Ndidde mmere nempulira nga n'olwoto luzimbye nga owulira lwagala kufubutuka mu gweri otali lwa mwana naye si lwali emmere ya Uganda ewooma ekituufu kiri nti emmere ya Uganda ewooma bw'obeera eri waliwo w'ogimisingira naye n'obivaako n'ogatolina kyakkola n'oli omuceere okuva January paka January kubanga gwe omuceere gwe tuyinza okulyako ogufaananako bannayuganda balina ttima abajjako eyo bate babawa kiro singa bakuleetera ku ttooke nedda ewaffe mu nsi ey'ewaffe tebakkirizaayo bibisi mbadde sikimanyi naye amatooke tugafuna kubanga ensi yaffe eriraanye abajamaika bangi abajamaika balimi nnyo kakati abajamaika tebalima ate we eat pretty much the same food tulya muwogo tulya lumonde tulya akawunga ate tulya n'aba Nigeria so basala wali ne baleete balina fufu aba Nigeria kati balina akawunga kawa ati olya fufu n'ogoya bino bye bagoyagoya mu firimu mu movie zaabwe bye tulya noffe makekanyiriro. Alhamdulillah. Anze bwe najja sijja biri. I don't know lyakyo ojja kufa enjala. Bye biriyo. Boza ku Uganda. Banagera abali eyo abatuuliriza alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Nebaza Allah jalla jalaluhu oyatuwangazizza n'atukomyawo ko mu nsi yaboobe ate nga tukyali balamu. Nebaza aba Salam TV olwa progress eno buli lwenkomawo osangawo ekipya naye alhamdulillah mwebale ddala okuteekawo programu ng'eno programu ezimba abantu balanga abatuwuliriza kyemukola gyekiri kubanga okeera n'okererako ku programu ng'eno era omuntu ofunayo akantu k'otwala kubanga omuzungu agamba nti when you learn a new thing a day you have achieved everything. Kati bw'ofunayo akantu akapya k'oyizeeyo at least oyongeddeko ku bulamu obwo. Okay. Amina. Bwe tuli bwetto olunaku olwaliro nze Ibrahim Ali ndine muzzukulu wa Kasujja ajja Tina Kitto Sheila amanya nze ngoogera naye nannyini go ye waali nsaba Munnayuganda omubuulira amanya go gy'ova gy'owangaalira
ne byokola essaawa eno. Amanya gange bampita Hajjati Sheila Nakito Pain. Ndi mchala mufumbo. Nina abana 7. Nina abazukulu 10. Sokoleke mwe twagala nnyo twogere ebintu bino nga byamazima. Saagala otuuke wano nkuwane nti omusama akuwadde ekintu olina abaana 10. Nina 7. Abazukulu bameka? Abazukulu 10. Obwana bwazaala bwa myaka 4 nga tulabika kuba n'abazukulu. Alhamdulillah tulya bulungi. Tulya bulungi ate tetweraliikirira. Omanyi ebintu ebikaddiya abantu ate tontuntuteeyo nga sinaba kweyanjula. Saka weyanjire mu Uganda luvannyuma mukyala musawo nkola ku kye bayita sub-acute unit. Sub-acute unit eri ewaffe omulwadde bw'alwala bakutwala mu ddwaliro ne bakujjanjaba. Kati bwe bamala okujjanjaba ne bakustabilizinga mu katini. Bwe bamala bodda ku mbeera eya stable n'ova mu koma oba obadde weesika n'oterera mu katini nga bakujja mu acute unit nga bakuteeka mu sub-acute unit. Sub-acute unit katugambe omusujja gubadde ozirise. Ne bakuwa eddagala n'ova mu kuzirika kati bwe bamala ne bakuteeta ewaffe. Bwe bakuleeta ewaffe gye bayita sub-acute unit then we stabilize you even more. Oba kangambe restoration tuzaayo nga bw'obadde mu bulamu bwo obwa bulijjo. Eri omalayo ennaku 2 amateeka g'ewaffe eddwaliro tulimalamu more than 2 days. Okujjawo ng'oli mulwadde nnyo. Abantu wano balwala n'afuuka n'omujjanjabi. Eddwaliro yafuulayo maka. Kubanga esente nnyingi tozazisobola. Sente nnyingi. Bayinza okujjanjabira nga 15 olunaku. Kati obeereyo omwezi mulamba sente n'ozijjawo. Tozisobola. Naye kakati bakujjanjaba eri ennaku nga 2 ne bakuleeta ewaffe. Ewaffe oyinza okumalawo nga weeks 6. Kubanga ebiseera ebisinga ffe tukola ku bantu ababadde abaye ennyo agudde ku accident ewaffe bwenzijjanjaba y'amaanyi nnyo. Bayinza okugyamu obwongo ne basooka ne babuteeka wali ng'okyaliwo ne babuteeka mu scalp obulungi ne bakola kati basooka obwongo buno basooka ne babutereeza ate ne bajja mu scalp ne bagiteeka wali ne bamala obutereeza kati awo baba bajja kuzzaamu scalp at one point bakuleeta waffe kubanga oba oli ku wakati w'okufa n'okuwona kati omuntu oyo ojjukira nti oba toli stable bulungi essaawa yonna ogwa n'oyasa omutwe ate ojjukira nti tolina scalp obuntu buba bugenda ku bwongo ate akantu konna akakuyingidde ku bwongo ebiseera ebisinga oyinza okuba gone case. So kakati ewaffe unity yaffe yakwegendereza nnyo. Oba abantu bano be batemyeko amagulu kati bwe bamala okutemako amagulu eri ewaffe bajja kuwa amagulu agali artificial. Okugulu okumu kwe bawamu naffe bali mu ezo meya wa Nakawa. Kakati ebyo ewaffe biri very common. Bajja kutemako okugulu bwe banamala okutemako okugulu eri mu ddwaliro tojja kumalayo ennaku 2-3. Bajja kutemako okugulu bakutunge balabe nti otereddemu bakusindika ate ewaffe. Kati ewaffe eno tujja kujjanjaba ekiwundu kino paka lwe kinaawona ate tukuyigirize okutambula kuba tulina ne ba physical therapist. Jjukira ebintu bino obadde otambula n'amagulu go ne kati bagenda kuwa artificial legs. So kati tukuyigiriza engeri gy'okutambuzaamu amagulu agatali gago. Omala kuyiga kutambula n'amagulu ago tosobola bategeera nti tebalina magulu. Akugulu kuli kuba kufaanana ng'okugulu lwakubanga kubeera kwa plastic era ajja kutambula ng'omuntu wa bulijjo. Mudda muyigirizanga mwana muyimba tengerere omwana ayimiridde. Tulina gundi muziyita mutya jimu zammwe kati jimu ziri ziba z'abalwadde nga bajja kuyigiriza. Era tulina Sheeki waffe bambi yazze nga mweraliikirivu nnyo Sheeki Luswabi. Bamutemyeko ekigere mu maaso naye twamugumiza ne tumugamba tofaayo wana ebintu byangu era bonna oba oyagala okuwa extension y'ekigere ekyo bajja kikolera bulungi nnyo otambule bajja kuwa ekigatto abo abantu bwe betujjanjaba. Oba oli ng'agudde eddalu ne bamuwa eddagala erimutereeza ku mutwe katonotono bamala okutereera omutwe eri mu ddwaliro bamuleete waffe ne tumustabalizinga. Omuntu alina blood pressure y'amaanyi eri mu 2 n'okudda waggulu bamutwala eri mu ddwaliro eddene ne bamutreatinga bwe bamala omutreatinga ne bamusindika ene waffe. So mwe musembayo ne tubeera nga tumuwa eddagala ery'okubeera tumuwa eddagala lya bika ebiwerako tulabe eriwa erimukolera okudda ku blood pressure eri ennomo.
bwe tuli bwe tutyo ndina omusawo omukugu ate omutendeke awo nyini twagala kutunuulira enkola y'emirimu wano mu Uganda comparing n'ebunaayira njagala tusookere ddala fe wano mu Uganda ekizibu kye tulina oli musawo asooke neekulungulireko mu professional yo abasawo wano tebalina care omusawo aboggolera omulwadde n'avaamu n'omutima ne baguziika bushenyi gwokka ekyo kinnuma ne sekuluma yenna ow'okunsi awo nyini we tuba tutandikira ndabidde ddala nga mu ebintu bye mukola wandi tusobola bikola kisoboka kubanga bwe tuba tugenza okusoma obusawo bakuyigiriza okubeera n'ekisa mu skills zammwe bimu ku bye babawa ebimu by'olina okutwala nga bikulu kwe kubeera n'ekisa kubanga abantu bali bojjanjaba mwetaavu mulwadde ayagala buyambi bwo kati ate gwe bw'obuddira ebizibu byo by'ojja ewaka wasuza enjala oba omusajja yakubye oba kati kangeze nga abantu abazaalisa banange ebisa biruma tewali atamanyi engeri ebisa gye birumamu ddala abakyala n'ogenda mu ddwaliro ebisa bikuluma naye olwokubanga nansi banaye banansi munansonyiwa nansi olwokuba talina musajja talina mwana nze nalukufunisa nze nakutumayo kwegamba eno ebisa bikuluma enakuba empi naye ewaffe bw'obeera ng'oli mukazi ogenze kuzaala bakuterawo ne kye bayita basitters abakulabirira be bakyabo basitters babanga bakulera abanga akulera yennyini kulabirira sikunaaza kukola ki ekisabo kikusiima kinkutte wano nakuweebwetako ku mugongo tofaayo ebyo byonna n'abaaliwo babituukako kino ekisa kigenda kubeerawo for the time being naye bwe kinaatuuka ekiseera kijja kuggwaawo bwe bugambo obuzaamu amaanyi guma kino bwekiri naye kigenda kuggwaawo ekiseera kitono nnyo nagamba kati sitiza omukamunda osuze ebweru osuze breathe in breathe out wegamba abuntu bwe butyo kwegamba ebintu be bano be babateereddewo olwakwagala obutaagala kuluzinga mwana kakati n'omusawo yennyini najja nakkeberako nagamba kati oli centimeters 5 tujja kuzalira ku centimeters 10 osenvula tofaayo tumumonitaringa jjukira nti eno ozaala eno bakumonitaringa kamonita akali ku kisenge kubanga omutima gw'omwana bamonitaringa omutima gw'omwana n'omutima gw'omukulu whereby mortality rates ntono nnyo omuntu okufa ng'azaala kizibu nnyo okujjako nga Allah yakigera wano kiri nomo kyanti kyova olaba nti omwana asobola okuditakinga ku maama we awo bakuwawo kaseera katono nnyo omukulu okuba ng'afudde like ng'eddakiika 2-3 omukulu aba amaze okufa naye wano omuntu ajja kukuba oluyi omwana ave ku kiriira kya maama we yennyini omusawo yakwetidde bajaga yafudde azaala naye nga omusawo akubye oluyi nobanga oyitiddaawo kwegamba mbadde nsaba nesekusaba obwa waggulu abasawo singa maama ze nga ayagala okuzaala mufeeko beera n'ekisa omukwate bulungi ate n'ekirala mbadde nsaba temutunuulira nnyo ssente kubanga fenna tetulina naye totunira nnyo ssente naye nalaba ka clip simanyi baffe batuweereza bukyamu bwokka eyo gye tuli aka minisita yayambalako hijabu n'agenda enaggulu mu ddwaliro n'akwata omusawo ng'asaba ssente exactly abasawo bwe muba musoma babatendeka kusaba ssente mumulowooza ku kimu ssente era baba bakutendeka ewaffe of course money is there like everybody ogenda n'okola nga at the end of the day olina ssente z'ogenda okufuna naye ng'omusawo olina okubeera n'ekisa ssente ne zijja second naye okusavinga life y'omuntu nekijja first kubanga that's your profession kusavinga people's lives naye abakyala nalabako omusajja omulala bambi mukyala we olubuto lwali lumuluma agenda kuzaala bamusabye ssente emulago omukyala we yafiira awo nga tebamukutteeko because they wanted emitwalo 2 talina ssente ate ne boogera bwoba tolina 2 simukwatako togenda kulinnya kataana
kakati omusajja omulala ecupa yaggwamu mu ddwaliro ecupa bweggwako wane waffe ate Uganda tetulinga eri enjawulo eriko nti nno n'omujjanjabi at some point amanyi ekyokukola. Bwe nzija okujjanjaba omulwadde ku kitanda mba mmanyi nti singa ecupa eggwako njijjako. Tosobola gijjako kubanga bw'ogijjako oli n'afa oba oleese obuzibu. Ne kati omanya nti ecupa yeetaaga kino n'onyiga akadde n'oyita omusawo n'ogamba ecupa eweddeko mbale njagala ozzeeko endala oba gijjeeko. Naye kakati wano obuntu buvuga tamanyi oba eweddeko oba mulimu empewo oba kiki wegamba. Naye oli ecupa yaggwako ate kati ecupa bweggwako esika empewo omuntu atandika okwesika omuntu n'afiiraawo. Kwegamba ebintu abantu bawano okufa Katonda abakutuusiza nti entuko y'omuntu naye abantu bawano bafa olwa negligence obulagajjavu. Oli n'alagajjalira omuntu n'agenderawo bw'ati. Tulina ate naffe ennetta simanyi ennetta eyaffe yeyokuba nti tetufaayo naddala mu nkozesa y'ebintu ebyo bikozesebwa ddala mu bulamu tubuzanyirako eddagala muli olina omusanga yeekuba empiso ku makya n'osanga nga yeyo embeera mwe tuli. Abasawo bennyini n'akwata tutambula nze wano ndowooza balina ebintu bye bafudde nga nakyo kiringa ssaawa ku mukono. Kati okulaba essaawa ku mukono olabawo kanula mu kifo ky'essaawa. Kati mpitako mu ddwaliro neyo bwe mukola mpitako mu ddwaliro ne banteekako eccupa n'enzira n'enkola. Luli bwe nali wano mu program gye naliko nakyogerako katono. But and I am stressing it now, that's a wrong thing. Twakyogerako ne tugamba kanula omuntu okubeera ne kanula olina okubeera ng'oli inpatient ng'oli mulwadde mutuuze mu ddwaliro si ku mirimu fuga boodi enfufu eyingira kubanga nabagamba eyo kanula erina okubeera nga bagifrashinga oba bagifuwamu eddagala ereme kukwata ereme kuleeta blood clots oba every 8 hours. Naye kakati ojja kugenda mu ddwaliro bakuteekemu empiso gye bakutaddemu oddeyo ewaka bagamba ejja kudda enkya ssaawa 4. Kati jjukira ogenda kusula nayo tomanyi oba emuvinze oba ereese ka clot oba ereese kakati to make matters worse waliwo abasawo abatalina bwegendereza abategendereza bulungi. Kati bw'anajja mu ddwaliro omulwadde ajja kubamu bukubi ddagala yatagifrashinze. That's dangerous. Singa ebeera ne kakoloti kali ne kagenda ku oba mu mutima ne kalojinga mu mutima Allah baba takusaasidde awo ojja okufiira oyitirawo. Kati ekyokubiri waliwo kye bayita necrosis okwegamba bajja kusiba bandage eno ku kanula kuba bagisiba ereme kumuvinga bagisibe ennyo sikini ya waneefe eri wano. Kati skin bweneefa kino kijja kufuuka kiddugavu omusaayi nga gwefukusa ekifuusi. It's not even an hematoma ntino naye kigenda kugenda deep. Kati either omukono guno bayinza ogutemako oba okuscrapinga wali awafudde. Kwegamba bintu bingi nnyo ebikyamu naye nga omuntu tali supposed at all okutambula ne kanula muko. Obulamu bw'abantu naddala mu nkola y'emirimu bannayuganda awo twagadde tusooke twenyigekaawo katono nnyo mu professional yo ey'obusawo. Ate era nga tetunaba kugivaako bulungi. Enzijanjaba ya wano ewaffe eka n'America oba mu nsi z'abazungu eyawukanamukko. Eyawukanirawa? Kati enzijanjaba ya wano in most cases ebeera they treat symptoms but they don't treat the cause. Kati ekyokugeza omuntu ayinza okujja atuuyana atabuseemuko ku mutwe tebitegera byayogera bamuleese sujja gulinye ku mutwe speed ate nga byokyogedde. Those are symptoms. Ekijja okubeera nti ebintu bingi nnyo ebijja okukozinga omuntu okutuuyana okola ki naye omuntu oyo ayinza okuba nga alina sukaali. Kati nga sukaali we ali wansi nnyo. Kati baba namuleeta nga atabuseemu akatono atuuyana biki
kati gojja guessing nti according to these symptoms era nga kaboga nti omusujja gumulinye ku mutwe otekako chupa amazzi obanga omwa chloroquine obanga goyinza okulowooza nti alina blood pressure n'omweddagala lya blood pressure naye nga sukaali yagenda omutta. Kati what we do eri ewaffe omuntu bwe bamuleeta bwe batyo, the first thing we do kumukebera musaayi. Bajja kumukuba akayiso, bajja kusooka bamubuuza olinamu sukaali ewamwe mu kika? Nina sukaali. Bamuggyeko akayiso bamukebere balabe nga blood sugar ye eri wansi nnyo. Bwe banalaba nga blood sugar ye eri wansi nnyo, bajja kumutreatinga. Naye kati blood sugar ye bweba sukaali bw'aba nga ali wansi, ka sweet kali aka nusu 5 kogula ku street kagenda kuzzaawo obulamu bwo. Koka kubanga sukaali bw'anaaba ali wansi, which means yeetaaga biwoomerera mu system ye, mu body system ye, sukaali addewo. Kati sukaali kati kwebe bwa normal blood sugar ali in between 80 to 150. Kati bw'ogenda mu hypoglycemia oba sukaali wo ali wansi, ejja kubeera between, it depends on a person, but in most cases kasabeera between below 60 aba mubi, below 50 aba mubi, ate below 30 aba mubi nnyo. Kati omuntu ajja kujja ne symptoms ng'alinga anywedde enjaga. Omulaba ng'alinga anywedde enjaga, kati oyinza okugamba Katonda omusajja kimukubye, naye ng'afa. Naye ng'akantu katini nnyo bwe kati kaswiti ako akasobola okuzza obulamu bw'aba asobola okunuuna. Bw'aba tasobola kunuuna, osobola okumuwa sukaali waffe owa bulijjo. Nga sukaali ya muluma ate otabule sukaali omuwe. Kubanga sukaali waali wansi, yeetaaga kiwoomerera omubiri gufune sukaali. Kati oddira sukaali ono wenyini n'omuteeka mu micungwa n'omuwa. Tomuwa mungi, mwanga akatundu k'akajiiko. Naye ng'oba olina okumukebera buli kiseera, oba olina kagulukometako n'omukebera n'olaba ajja kustabilizinga within 1 hour. Kubanga bagamba sooka omuwe emicungwa eri ewaffe kati omuntu waba hypo, osooka n'omuwa emicungwa n'anywako, bwe gigaana oteekamu kasukaali katono, bwe gigaana ng'omuwa waliwo glucagon, bintu biringa gel, oteeka ku lulimi n'abinuuna, naye ng'awo kati awo n'omuwaayo carbohydrates oba omugaati nga guliko jam ne peanut butter, ebintu ebityo. Kati bibi byonna gwe bw'obigatta ffe wano tugaba mu ccupa. Ffe wano baagala eccupa. Ate eccupa gye bagikuwadde tebamanyi kiki ekikuluma. Tetukebera. Temukebera. Tetulina byuma. Ebyuma simanyi oba weebiriwo tebiriiwo. Bali batuleetera abakugu abacuba. There's a lot of guesswork mu treatment ya wano. Tuteebereza buteebereza. Nga tamanyi. Nakitto alabika musujja gumuluma. Okitegeera kati bayinza okuleeta ng'otabusa omutwe. Naye nga tebakebedde kati tulina kye bayita BMP, Basic Metabolic Panel. Eyo ekebera electrolytes z'omuntu. Electrolytes mwe muli potassium, sodium, ani. Kati oyinza okujja mu ddwaliro nga potassium wo ali waggulu, ebyo ne bikutabula omutwe n'okulootya. Kati bw'otukaana mu ddwaliro bakuwa eddagala lya ddalu, naye nga tategedde oba ki ekikuluma, naye n'akuwa eddagala ly'eddalu. Naye singa bakoze BMP ne bategeera calcium yinkana bweti, kye bayita electrolyte imbalances, ne balaba kiki ekiri out of place. Bw'aba potassium tesibakuwa kantu katono nnyo bwe kati bakayita KXLA. Kati bwe kati akamu kali 15 mg akalala 30. N'onywa n'odduka na extra potassium. Bw'aba ali wansi bakuwa empeke za potassium n'oddawo. Kwegamba obuntu obutonotono calcium ne bategeera kakati bagenda ku ddagala mpeke, ebintu bwe bityo. So bwe tubuusa amaaso obutono. Kati nze kye ndowooza wano kye bandibadde bakola. Bandibadde kubanga I think to me treatment is very easy. Naye diagnosis, right proper diagnosis, gye balina okutunulamu ennyo ne bakebera omuntu ddala ddala kiki ekimuluma.
ne balyoka bajjanjaba kubanga nga bwe nkugambye example ya muntu azze nga blood sugar ye eri wansi nnyo kati ono omusawo ajja amuwanvuye ate abamu bali money minded ng'ajja kwagalamu ssente naye ng'akimanyi asooka kutunulira muzeeyi aze n'abaana bameka kuliko akola mu banka aleese mmeka kwegamba wano tulowooza nnyo ku ssente obulamu tetukitwala ne guesswork n'okutreatinga symptoms bwe tuli ndowooza okirabye mujjanjaba bye mutamanyi muteebereza si bonna tondetera bizibu ti omusawo yafubutuse eri aleeta wano olugezigezi aleeta olumerika nnyini si bonna si bonna mulimu percentage esinga amina bwetto bwe tuli okyali kusala mu tv olutimba olw'emirembe puroguramu omukeezi ensonga mu nsonga ndina omukyalo ono okuva mu America lwaki namuleese ebintu bingi nnyo bye tuba tutunuulira enkola y'emirimu wano n'ebunaayira eyawuka tugenda kudda twongere okutunuulira obunafu waliwo okwenyooma waliwo okweganya simanyi oba nammwe mweganya oba mwenyooma tugenda biraba nga tukomyewo tumulamu katono nnyo tova ku lutimbe beerawo tujja eno ye Salam TV kulikayo munaffe mukumulamu eddakiika ebula 2 okwera essaawa 2 ez'amakya amalungi ag'olunaku olwaleero ebibuuzo bingi ansa ntono naddala mu kutambula mu makubo abantu bali mu kunoonya fiizi kati ze ziri ku mimwa essaawa eno kati tolina kirala kyoyogerako obula oyogera ku school fees yembeera eyo so tujja kusaba ndowooza bannabyabufuzi kati bw'oba olina akagambo k'osobola okugamba omuntu mugambe ku kigambo kimukyusa kimuzaamaanyi nakumuyambako kulanga atambula so ndowooza omwaka guno 2019 tetusuubiramu nnyo byabufuzi wabula tusuubira mu nteekateeka ya kuyamba bantu kukyusa bulamu bwabwe kujjukiza tulina ekitongole kyaffe ekyobwannakyewa naye nga ate kiriwo mu mateeka ga Uganda okulaba nga kiyambako ku munnayuganda era bannaffe abagenda okiyitiramu oba bakiyitiramu mwebale nnyo ye Salam Charity. Salam Charity tukwatagane tulabe nga at least twejja mu bunnya zambogo zejja zokka mu bunnya atalina mukamwana ye kamwana fuba nnyo okulaba nga at least ebitundu 8 ku buli 100 bivunaanyizibwa ku ggwe ku bintu ebiyamba umma mu Uganda tulema okulinda okumanya tulinda ne bye tugenda okulya ate omuli empeera tunaatera kubayita abazungu oba bana bannaffe abava mu America mujje mutuziikira omuntu ono songa n'okuziika mulimu empeera Salam Charity kye kitongole mwoba oyita mukwano gwange tumanye nti tugenda kusala zukiya ne tulinawo ente zaffe tulinawo embuzi zaffe Salam Charity tuzimba muzikiti masomero n'ebirala tuyite omwo tulabe nga tweyambayamba ne bannaffe bali be tulaajanira buli ssaawa balina ebizibu byabwe era ngaffe ate bwe tubikaaba ne Salam Charity tukiraji kali mu kaliisa abenga kuconnecting at least ku bisigadde ebirala ebiwanvu essimu eri 0705 emirundi 3 ne 0 emirundi 3 tuli ku mwaliro gwa kubiri wano ekizimbe kino kyennyini Media Plaza kwe tuliye Kamwokya jangu otutuukirire bakadde baffe bangi abeegasse ku Salam Charity okulaba nga etumbula mu Uganda kuba eriwo okululwo Dr. Abdul Nurans Kalisa jamufuna akusomese n'ebirala byonna bwe tuli mu nkola ya mirimo ewaffe mu ggwanga Uganda n'ebunaayira tulina munaffe muzukulu akasujja ajatina kitto Sheila yazze tulambikamu ku nkola nenyamidde nnyo bwe ndabye nga enneeyisa y'abasawo n'abasomesa wano si nnungi keya si ya mulembe mu busawo eyo njagala ajati Sheila tuveeyo mu nzirukayo gye tuddukayo twebuuze eyo kibonerezo kikye bawa omuntu singa bamugwamu nga alina kyakoze ku bino wammanga okuboggolera omulwadde omusawo omulwadde okufa mu bulagajjavu bwo waliyo asibwa avunaanibwa asibwa naye nga tetunaba kugenda yes kanzire ko wali ku Salam Charity ekintu ekyokugaba banna ekirungi ennyo mwenna buli muntu wano waliwo engombo tusaba gavumenti etuyambe kyetukaaba buli lunaku naye gavumenti enekuyamba otya nga ne neighbour gwogenda kugenda oli omuceere oli epiraawo yenna w'oku nsi ate wasigaddewo omuyiwe ku kasasiro naye nga neighbour asuza enjala gwe kikyokoleddewo
abantu ababulijjo before you ask for the government to help you out. Okay. So akantu ako buli omu yandibadde akateeka singa buli omu ayamba munne twandibadde tetusaba na gavumenti tuyamba. N'okwata 2,000 z'olina ku makya ga leero n'ozisindika ku ssimu ya Salam Charity n'okwata 5,000 n'ogamba ngenda kulya enkoko ya mitwalo 2 naye waliyo atalidde wadde ekiwogo oba akawogo kansindika 5 zange zigende ku Salam Charity. Amina. So tubeere nga tuyambako ku bannaffe ng'oyamba bw'obanga olina omwana ku ssomero nga Katonda gwe yakuwa osobola okuyingizaayo $1,000,000 n'otuka ku ssomero n'osasulira owuwe $1,000,000 neggwayo oba 8 n'osigazaawo 4 3 2 10 wooli naye wano mu Uganda muyambe kwegamba ne gavumenti gwenetuyambira. Kakati okuddayo eri muganda wange etteeka liri ewaffe mu buli mulimu gwonna kati nze okwogera ng'ewange omulimu gwaffe ogw'ekisawo oba ntandikirewa ekisemberayo ddala kye bajja okukola layisinsi yo bagenda gisazaamu nga tolina wogenda kuddamu cooperating nga musawo kasita oboggolera omulwadde n'okutunula obubi ng'omutunuulidde bubi tulina management esookerwako yennyini ey'eddwaliro ajja kugenda akuloope akugambe nti Hajat Sheila yantunuulidde bubi oba yampugoledde oba bwe yabadde ampa eddagala kati kankuwulire omulwadde asobola okuba nga eddagala alimizisa micungwa nga ye gyamizisa ye gyayagala kati gwe n'omuweesa amazzi agenda kuloopa nti omulwadde nansi yampadde eddagala n'amazzi ate nga nze emizisa micungwa ekyo kyokka kati ogende weewozeeko nti ati munange ekyamumpeesezza amazzi omusajja ono alina sukaali bwe namuwa emicungwa sukaali wagenda kwambuka kyekyamumpeesezza amazzi. Kati bw'anaabeera nga ddala talina bulwadde bumugaana kunywa micungwa n'ogaana bagenda kuwa first warning. Bagenda kuwa first warning. Kati omulwadde omulala akuloope nti nasanze ono bwe yankubye empiso kati eyo tetusooka nagendayo akantu akali mayina akatono ennyo oba kati kaŋŋambe nti yatunudde bubi nampa eddagala nga munyiivu yabadde mukambwe nnyo gyendi just liiso buuso nti teyatunulidde eddagala lyo libire kati bajja kukuyita gamba saamutunuulidde bubi yenjogera yange bwenti bwentunula era bakulabe nga yenjogera bwenakula bwentyo kati bagambe nedda si bwotyo bwobeera oteekwa okuba nga bavudde eka n'ebizibu nga bakuwa second warning obuntu obuli mayina obutono gwe kolabanga katini kati obwokusatu n'agamba nti ono nabadde neebase nampa eddagala nga ndi mu buliri ate nga yaddali naddimpa nga ntudde ne bakuyita mu ofiisi n'ogamba ddagala nali muweredde mu buliri naye namuwadde ku sitting angle kubanga eddagala olina kulimuwa nga ali ku 90 degrees aleme kuchokinga waawe olimuwa nga yebase bwekiri kyagenda wrong way ate awaayo omuntu ayinza okufiirawo by the way egyo gyonna misango gwe obwolabanga obutinitini fonewo kisya okubogola obuboggozi akwata eddagala n'okanyuga mira oba oyagala mira oweewozeeko ga eddagala nali muwadde ku sitting angle yabadde mu bubuliri kituufu naye yabadde ku sitting angle kaakati bw'agamba nti wali muwadde yeebase jjukira zo warning meka 3 bakugoba ogobwa kaakati tugenze ku kyokubiri ekinene okubya empiso ogikubye wakyamu omuntu alemadde okugulu oba azimbye ebintu ebizimba kabina ogw'omusango Allahu akbar ogwawa omunene ddala era bagenda kuyita mu kooti twetonda n'okwetonda mutusonyiwe eddagala lyalifu bagenda kuyita mu kooti owoze n'omulwadde bwe gukusinga waliwo okuliyirira omulwadde ate si ssente ntono kubanga omutaddeko body damage
ezo sente si ntono kyova olaba buli omu alina okufuna practice license ewaffe insurance. Kubanga tojja bisobola oli ajja kugamba $1 million nga togirina naye bw'oba olina insurance medical insurance yo ey'okupracticinga insurance yo takes over ne basasula omuntu oli. Kati ate bw'otta omuntu bw'okuba omuntu eddagala ne negligence bino kati ng'ebyo bya kanula by'ogambye kubanga eddagala eryo erya kanula teririna gigi. Waliwo kye bayita medical absorption biki bw'oba omize eddagala ly'empeke rigenda through procedures naye liri ligenda direct mu mubiri kubanga liri mu musuwa kanula bagitadde mu musuwa ligenda direct. Kati waliwo okuba eddagala ly'omuntu ng'omutaddemu eddagala ebbi oba effu ne limugenda ku mutima ne limwabwa n'afiira awo. Ngenda banze nga wano kazanyo obuzanyo. Kazanyo akakyamu. Era nze omwana wange tosobola kati nabagamba ku last time bwe najja muzzukulu wange abamu ku bazzukulu bange benkugambye yangamba grandma omukono gunnuma ng'alina kanula eyo namugamba leeta tulabe nga bagusibye bagunywezezza emisuwa ate tegikyatambula kyakugamba ekireeta necrosis olw'okuba anyweza kano omwana muto takanyeenya. Kati nze what I had to do is to undo it. Togenda mu ddwaliro singa oliko otusomesereza ku bantu naawe inshallah tukipulani anyway kati wano osomesa bamanyi mu buli ddwaliro lyonna batulaba kibuli main hospital awo batulaba bulungi nnyo TV zammwe muzitaddekaawo ne bino tetubalumba tabawalampa takola kiwabula tufuba kulabanga kwesomesa. Abazungu kye batuyitako ekyo ye taleka munne kugwa mu kinyanga amulaba yembeera eyo ettima n'ebirala byonna wano ffe tusinga era ffe tubisinza. Njagala sayidi yetu tuddukeyoko yatukwateko ku buntu obutonotono naddala embeera eya mwenga abakyala okwenyooma n'okweganya buli ssaawa tweganya. Abaana bali mu nsi ez'Abawarabu eyo babazza abala babatikka abala bakomplaininga va wano tamanyi byakukola atuuka eri yeeganya enkola y'emirimu eri eti eyo mukola nga ffe eno mukola mweyagalira giri gitya ekisookera ddala munansonyiwa naye nga kyekituufu wano Uganda tetuli bakozi. Ireka naawe nange ontwaliddemu nankeera nnyo wano tetuli bakozi tetubimanyi nekyeyaffe tebimanyi naye omuzungu oba omuwarabu oba omuntu yenna bakozi lwakubanga some go to the extreme ng'abawarabu basusa naye omuntu enkola yaffe kati tulina omuvubuka yakajja ewaffe akola mu store yangoye agamba nze sikolangako bwenti kubanga tukola 8 hours sawa munana olina okukola ng'ogenze ku mulimu to do what you're supposed to do ekyo kyoteekeddwa okukola n'oyingira ku mulimu ssaawa 2 n'opaakinga in ng'awa n'ebigalo byammwe nabirabye kati waliyo system yaffe n'oteekamu ekigalo kyo n'oyingira n'otandika kati bw'oba okola mu maduuka ga ngoye kawaffe tulina bisitowa by'engoye omuntu ajja n'akebera olugoye netalwagadde n'alusola ku ttaka essaawa yonna olina okuzinga engoye n'oziza ku hanga n'ozinga wano n'oza wali kuba abantu babeera mu sitowa wano bivumo teri bivumo tontawanya okebera batuyita n'abasawo the customer is the boss customer ye mukamawo and the customer is always right aneddemberi okuzingulula kyonna kyayagala okugula kati ojja kubeera ng'ozinga engoye ezo 24/7 woowummulirako we wali wogenze ku tulinayo 15 minutes break kati ezo 15 minutes break oyinza oginywamu kyayi oyinza ogenda abanywa sigala ne bagenda ne banywa sigala abasaala n'ogenda n'osaala tubeerayo ne lunch break muwulira emmere eyo ne tubeerayo ne other 15 breaks olweggulaawo then n'ogenda n'opanchinga out ezo zonna essaawa olina okubeera ng'okola sikuwummula kulannama bwe tudda mu ddwaliro ewaffe gyenkola ogenda n'opanchinga in bw'opanchinga in n'ogenda n'ofuna report
ku buli mulwadde okusinziira ku balwadde b'olina barenjinga kati waffe 13 naye nga olina obba wa full care abo bonna abaliwaawo bebakuwadde kuba tulina side A side B side C kati gwe baba bakuwadde side A nansi yakoze ekiro ajja kujja kugambe Muhsin yasuze asisima yasuze akola bino omusujja gwamugenze ku bwongo namuwadde eddagala bweti nebweriti kubira dokita omugambe bwati kubanga ffe waffe buli unit ebeerako dokita waayo senior doctor kati okusinziira ku mulwadde bwali oli bwakuwa report bwolaba nga takyuseeko omulwadde nga okubira dokita omugamba dokita ono alina kino nakino 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 nkoze eki ngagamba kola CBC kola BMP ezo tests oba omukebere kino oba kola FOB kyonna kyaba akulagidde kyokola kati bw'omala okikola n'oweereza mu laabo abalabu ne babikola results nezidda results bwe zidda n'omugamba dokita ono alina pneumonia oba alina ki oba alina ki dokita n'agamba muwe doxycycline for 10 days 100 milligrams omuwe kino na kino for 5 days omuwe kino na kino kati gwe nobiteeka ebifo byonna biri computerized nobiteeka mu computer pupupupu kati computer yesindika ku pharmacy ne baleetera eddagala so kati bw'oyingira olina okufuna report first thing bw'omala okufuna report bagikuwadde you do rounds nga nansi si doctor naye nga nansi you do rounds n'olaba omulwadde mubeeramu abapya bazze and then you start to explain amanya gange nze Sheila nze ngenda okubeera nansi w'olwaleero biki n'abikubuulira n'obimubuulira n'akutegeera then w'omala n'ogenda n'otandika okubawa eddagala accordingly kubanga mulimu abamira eddagala emirundi 3 in the shift amira omulundi gumu n'obawa kati mulimu abalina ebiwundu 2 byolina okunyiga n'obanyiga ebiwundu kati kisinzira ggwe nga bw'oplaninga ebyokuplaninga byokolera mu 8 hours kiri ku ggwe eddagala lyo balina okulifuna timely kubanga jjukira nti kati wamba mulina omuntu ow'eddalu eyagudde eddalu n'otamuwa eddagala ku kiseera kya time ajja kubeera ng'aleekaana unity yonna bw'aba nga alina sukaali n'otamuwa eddagala lya sukaali agenda kulinnya oba okukka egamba olina okukola ekisingako priority bakigamba batya mu Luganda olina omuntu okusinziira ku mbeera ze omwetaavu olina okugendera ku bwetaavu olina okugendera ku bwetaavu bw'abantu ono yeetaaga kino mu budde buno ono kati ayinjawulo bwe nkugereza omuntu omutwe gwe guluma n'omuntu atabuse omutwe n'omuntu alina sukaali banjawulo kati wootawa muntu ono ddagala lya sukaali agenda kuzirika wootawa muntu ddagala lya blood pressure egenda kulinnya kati waliwo oli ng'ali awo for rehab ayetaaga oyo omusembyayo kugamba bwotyo kati n'osooka n'obikola ebyo byonna mu ssaawayo n'ogenda mu kabreakeko ka 15 minutes gwe kyokoleramu gw'okimanyi n'okomawo ku fulo n'okolera rounds nga bw'olina zikola n'ogenda mu lunch break 30 minutes 30 zirina kuba 30 si bino bibi si wano ngenze mu lunch ku 7 nzira 9 ate n'ogenda mu kikuubo n'osooka omala okusuubula eri tebiriiyo bajja kugoberawo right awo waliwo okugoba nga tekuliko warning letter kubanga olagajjalidde abalwadde oli entitled okuba n'abalwadde bano 8 hours zebakutaddeko gwe n'ogenda n'osuubula bagenda kugoba mu nkola zonna mu mirimu gyonna that's the only difference kati wano omuntu alina eddembe okukola by'ayagala byonna ng'ali ku mulimu naye nga tali ku mulimu ate nga bamusasula n'ali azamanyi ekitongole bakusasudde hours z'olina okubeera ku mulimu naye gwe oli mu kugoba deals zo ewaffe what you signed for is what you have to do and timely wasigning endagaano nti nja kubeera ku mulimu essaawa 8 ezo essaawa 8 zonna olina kuzibeera mu facility oba oyera oba oli mu immigration oba oli wonna gy'oli olina okubeerayo awazizo ne ziggwako n'olyoka ogenda okukola ebibyo era bwe bakukwata nga ne bakukwatira ebweru kakati kankuweyo example emu mwala Munauganda yali akola mbalalu
ngebetabuka natuka ku mulimu abadde ajja Uganda wano bambi natuka ku mulimu olwokubanga supervisor muganda era akewaffe kasigalamu akewaffe kati olwokubanga supervisor muna Uganda namugamba ngenda Uganda ku Sunday naye kangende ewali nguleyo ku nsawo zengenda naze Uganda nava ku mulimu yali yakafuluma bwati nafuna accident fuluma tooke bwafuna accident jjukira nti alina okulabirira abalwadde bano bali assigned for abantu balabirira balalu essaawa yonna oba mulamu oba alina obbalabirira kuba yasayininga kati ate bali balabirira bali ku kiseera kizibu nnyo kubanga eri abantu bagwa eddalu lyotalabanga nako kiki njaga munywa nyingi nyingi ebeerayo bava ku byo kati asobola okuteekako kuuka n'ateekako bwati omukono gwe neyekalirira kyenyama exactly kuba abo ayinza okufuluma mu winti obunyogovu waffe bungi kugamba balina eddalu ly'amaanyi balina okubeera n'omuntu abamonitoring naye n'abamonitoring agenze kukola ki ate gyafunidde accident n'afuna accident embi ennyo alla amuvuddemu amwanise kati bwe yafuna accident agenze mu ddwaliro baali balina okukubira police department ejje kuma abantu bano paka nga bafunye nannyini wa unit eyo unit manager okujja okubeerawo babuuza oli yalazeewa kati ono Munnayuganda yagamba aŋŋambye agenze wali kugula kakopo ka chai which is acceptable oyinza ogamba 5 minutes naye osayininga mu kitabo ngenze gula chai nja komawo within 10 minutes ne hours zayitawo nga 2 nga taliiwo kati omukyalo oyo namuleka mu ddwaliro naye jjukira nti ali mu ddwaliro ate ali ku investigation banoonyereza yamenyeka emikono n'amagulu ndoza omukono gumu bagenda gusalako ebintu bwe bityo naye ate nga alina ogenda mu kkomera balina omusiba that's how tough ebintu bwe biri so wano Uganda tetuli bakozi tukyatwala ebintu mu lusaagosaago babita batya tuliisa bijanjalo mpiso tunaatera okumaliza pulogulaamu eno okutwaliza awamu tulina ekintu kyokusooka ffe bwe tuba abasinga obungi baba batunuulira wano naddala mu economy tutunira nnyo nebanga tuyingirira nnyo oba ebitali byaffe simanyi n'otunira n'olinga economy ebenyina kutunuulirwa etyo mubitunuulira mutya wawaggulu yagitunuulira apulaningira owa wansi oba olwaleero osanga olinga atudde baganye Bobi Wine okuyimba economy egudde bakoze bati nebwe bati economy eganye omuddo ne gujja mu nnimiro wali n'atalima enkola eri etye yeje nakugambye nti omuntu alema okwefaako n'atunuulira eri economy yaffe kati ffe tulina government shutdown ebaddewo ennaku zino yes biri eri waggulu naye kati ewa wansi gwe olina okutunuulira kati sijja genda nnyo ebyo mu byabufuzi saagala bayinza okusanga entebe ne bagamba sokoleko okuddayo gyawo tubuulire yes nti tunuulira ekikukwatako oleme kutunuulira kyeri ekiri eri ewala kati singa Bobi Wine bamugaana okuyimba ate by the way abantu ebintu babiraba bulala kati Bobi Wine oyo omulaba bayinza okumugaana okuyimba oba nga yategesedde ekivulo mu mateeka Bobi Wine sibwokosa okosa abatademu sente zitegeka ekivulo kubanga olwedde Bobi Wine ye baba bamusasudde sente ze baba bamusasudde sente ze bagenda okutegeka show basooka ne bamuconsultinga sente mmeka zoyagala mutwalo bwegiti ne bagimuwa kati bali ne bateekamu sente ataddemu sente ya aba asigala afiirwa ate ye kugamba ono yasigala afuna okosa ono wa wansi kituufu nnyo naye nga okukola kw'abantu contributing a lot to the economy okukola obulungi okw'abantu kubanga sente ziba ziyingira mu ggwanga naffe ffennyini abali eri abakola emirimu gyaffe sente ezo zetuweereza ziyambira ddala economy. I think it's one of the biggest thing eziyimirizaawo gavumenti ya Uganda. Kingambe mpulire mmwe mulina kye muyamba eggwanga Uganda bali ku bye Bulaaya kubanga nze bwe mpereza gwe sente gavumenti etaxingako
Hey. Of course. Ompereza for example mitwalo gyange 3 etwalako 2 buli abantu bameka abaweereza sente ezibiri nga zigenda mu Ministry of Health nga ziyambako zigenze mu ewantu awatuufu ziba ziyambira ddala so omuntu wa bulijjo oboostinga economy ogenze n'olima ennyaanya zo nezivaamu sente gavumenti ejja kujjako omusolo ekyo kiyamba economy kati ekisinga ate okunyiiza kyekiriwo ekisinga okunyiiza abantu b'oku byalo bonna basasula omusolo kati nagenzeko ebunamwaya wano wakatolubwama mutundu awo bagyasula yes enfufu mpitirivu ku makubo naye buli katale koolabaawo babajjako sente ez'omusolo babasolooza gaffe tusasulira abakozi abasolooza esente ezo zikoze eki esente ezo ze basolooza ku bantu every month oba every day oba every whatever zisobola okukola obulungi nnyo oluguudo naye oluguudo nga bwe naluleka nga nyina emyaka 16 bwe luli nga nyina emyaka 5 today emyaka gyonna ne kakati ffe waffe sente zaffe tukola ne tuwaayo omusolo ne guboosting economy kati nze nja kukola mpeeyo sente ngende mu ddwaliro nga sina banzijeko omusolo ngende mu ddwaliro nga sirina sente za ddagala banzijanjabe kubanga nsasula omusolo guli gugenda kitegeeza eri abakozi ye only difference kati wano sente zibulira muzenva nezibulira omwo batuwaza kino nezibulira mu kiri so nga sente ezo abantu babulijjo babasolozaako sente nyingi esente ezo zandibadde ziyamba abantu naye wano people don't have mercy buli omu ateeka mu lubuto lwe for God and my stomach not for God and my country bwetuli bwe tutyo koyinza okusembera eri munnayuganda okumuzaamu amaanyi ddala omuntu wano tukaaba mirimu bulali amirimu buli ssaawa kyekibaleete wammwe gye muli wala tetutuukayo mangu bagenda mu nsi z'Abawarabu olaba kiki kye tuyinza okukola okulaba nga ensi zibeeramu emirimu ng'eyo gye tuddukira ekisookera ddala omuntu atunulira nnyo omuntu amuli waggulu we n'atatunulira muntu amuli wansi n'atamanya nti oli ali waggulu yasooka kukola tusooka otunulire BMK gojja kwegomba BMK naye yasooka kukola n'alafubana from the ground naye abantu wano ekitukola obubi ye muntu okwagala okufuna ebiri waggulu byatasobola mufo kyokuva eno wansi ng'agenda ameruka that's why nze ntunula abanoonya programu ezo tuziraba abanoonya njagala omukazi no njagala musajja alina emyaka 25 alina omulimu oguli stable yeevuga alina ennyumba really omuntu alina 25 emyaka egyo yakava ku university mba omulowooza sente azijjawo ezigula ennyumba ezeevuga ezikola kyokujjako nga mubbi nkiraba naye njagala omuntu yakola kino n'obuuza omuntu alina emyaka 25 abeere ng'akoze eki so abantu tuva wansi kati omuntu wano wa bulijjo ogenda kutunulira nakitto akoledde emyaka 5 gwolina emyaka 25 golowooze mbunonze ebintu byenkoledde emyaka 5 ojja bifuna mu lunaku lumu kakati nze njagala mukazi ng'alina ssente nina emyaka 25 sifuddeyo balina 5 sifudde ku myaka gye oba wa5 oba muki naye kasaba ne ssente kakati oli alina ssente naye nakuleetera ssente ze nakugamba ojja kusibanga mu nnyumba olaba bwe weetaddeko ekkomera toyagala kukola weetaddeko ekkomera naye ekintu kyonna omuntu kintu kyonna kyakoze kibeera blessed nze nyina omukyala mukwano gwange sijja mwogera wano linnya naye omukyala oli Katonda yamuwa omukisa mu buli kyakola yasiikanga chapati naye nga bazisimbira layini n'atunda omuzigo omuganda nga bagusimbira layini luddawa chapati yazitundira nga ali ku Yerusalemu ngazisiika omuzigo omuganda waliyo omuzigo omuganda omuzigo omunyankole bano badominatinga ebintu badominatinga nga ku nzungu ebintu bino bizibu naye tubireke nga bwe biri kuba twabisangawo tulina kyogenda kukyusa kati omuzigo ogwo gagutundira mu kikubo ne sukaali naye nga alina akantu katono nnyo bwe kati naye ayinza okufaana ne milioni 10 mu kantu ako so abantu tuyiga okukola tetunyoma mirimu wano kye tulina tunyoma emirimu tonyoma mirimu tandikawo akantu ko katono nnyo as long as you do it perfectly bw'oba osiise kabalagala toteekamu sukaali kabalagala oyo okuwoomerera
kwata kabalagala omutekemu omwogo omutekemu amenvu omukole nga agonda atakaluba abantu bajja kwetanira bagule kabalagala oyo kugenda okulaba ng'osimbye bambi waliwo omusajja nze we nakulira Makalena yatunanga kabalagala baŋŋamba naye yakola ekyo kola ekintu so perfect sika chapatizo kikomando kyo bamanye nti ojja kudayika ne ssente ez'okulya kandi kawa akaduuka ako okakole perfect bw'okola clinic wa abantu eddagala ettuufu so tobawa ddagala wano bangambye nti omuntu bajja bamujanjabako kamuweweeza asobole okudda don't do those things tetuwonya kola ekintu ekiri perfect abantu bajja kwetanira however small it is totunulira oli yakoledde alina ebintu ebya waggulu tunulira ono ali wansi ate totunda poloti yo tikantunde poloti yange ngende mu America tobizibu ojja kutuuka eyo entandikwa nga nayo nzibu twagala kusiibula Munnayuganda ku kano kamu akasembayo balansinga otya eryato oli mukyala mufumbo oyinza okuba oli eri ng'omwami waali eno omwami ayinza okuba ali eno ng'omukyala waali eri mubalansinga mutya eryato muganda wange eryato lyekubiira oluusi ne tugwa ne mu mazzi yeewunzika ne lugwa ne mu mazzi kakati abakyala bajja kufuna obuzibu n'abasajja ate buliwa kizibu nnyo 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 okubalansinga eryato mu bafumbo kizibu nnyo era wano wempera abantu abatanafumbirwa mbu kati nze njagala omusajja nga musama biki ebyo n'ogamba nti omusajja ali eri gwe oli eno wallahi togenda kwewala bwenzi kubanga waliwo ekintu ekirina kyo nga kyo waliwo emmere ey'omubiri n'ey'omwoyo kati emmere ey'omubiri ng'ekubanja tojja kulinda musajja ali eri kati olaba bw'ogenza okufuna siriimu omusajja oli ajja kujjako ennaku ntono nnyo naye alwale omumeta obulwadde tewali balancing the boat right there. There is no balancing the boat. Omu ajja kusinkinga eryato lijja kwekubirira abatannaba kufumbirwa oba okuwasa nze nandibawadde amagezi tofumbirwa muntu wali eri kubanga long distance love nzibu nnyo yinza nokuba nga teriiyo kubanga ojja kunkubira essimu sena nabuddebo ndi ku mirimu gw'oli mulaavu nze ndowooza ssente munange nasuze nkulota nkumisinga ng'olabye eno oli ku kompyuta otereza oliwo abalalu wali bawoggana tolina nakalaavu mu mutima naye oyagala omuzeemu amaanyi tebiriiyo kati abasajja balina chance kubanga bo bw'aba alina omukyala we wano abakyala mulabye nnyo batulabye nnyo ajja kutuuka eri awase kubanga abasajja tasobola kubeererawo sijja kuba malamu maanyi n'ebyo ebyo ate era bw'ataawase ajja kwenda ate bw'anaayenda ajja kuleetera obulwadde ekisingako obulungi kufuna mukazi oba oli awo ne mukazi gwanawasa mwe muli ajja okulabirira abaana bo ebyo byo weebiri yagalagaana tusibule eggwanga awo nkusibulodde mu Boston balange mbebaziza nnyo okuwuliriza mubadde bawuliriza balungi abalina abaami temweraliikirira abaami bamwe gye bali bino twogeramu bwogezi naye abaami gye bali era babalabirira ekirungi ekiriwo nti bajja kubaweereza ssente musomesa abaana mukole ki ebiri eri tononooza toyingirira gwebeera ng'oli ku kino eky'omwami nkubiriza abasawo naddala abazaalisa mbalaba nnyo simanyi oba batuweereza bu clips bukyamu naye abasawo mufune ekisa mugwemu kino ekigamba nti money first. Money is an old guy. We found money on earth and we're going to leave money on earth. Sente tezikumalamu nnyo beera nga okola ekyo kyennyini kyolina okukola totunuulira nnyo ssente ne ŋŋamba abasomesa b'obwana obuto mulekerawo bakuba emiggo abaana mubalabirire mu butuufu bw'okubalabirira nga bwe wandyagadde omwana wo bamukwate ku ssomero nawe oba okwata omwana wa munno abafumbo abasajja mulekerawo okuba bakyala mpozi tetugenzeeko eyo ku budde naye twanditunuulidde omukyala wa Amerika omufumbo n'omukyala wa Amerika omufumbo owa wano njawulo ki bwe tulidda inshallah tugenda bitunulamu ebyo abafumbo abaami temukuba bakyala mwogere kubanga bw'onooyogera mujja kutuuka ku mulamwa mubeere n'obuteesa mubeere ne communication kuba communication is the key to a great marriage mubeere ne communication ate abakyala mubawe ssente kubanga bw'oloowa omukyala ssente ojja kuba owangudde amina tweyanza nnyo tweyanzeeke amina webale nnyo webalire ddala munnayuganda ndowooza ozeeyo Boston genza kukola mirimu inshallah street ki
Mbeera Birerika, Massachusetts. Street bagita Farm Street. Farm Street. Nze nsembayo eri ku kyalo kyobawola nti Farm Street. Gye muli eyo. Ewaffe tuyinza okulima ennyaanya, butungulu wanene. Era bw'ojja tujja kubabuusula. Amiina. Nzija sawa yonna nange mbatuukako bwentu bwe nagamba Abachina nti nzija. Ne balowooza byalwali. Ne mbagwako juzi. So mbebaziza nnyo mwebalire ddala bannaffe bano ajja n'atuwaayo eddoozi byakugambye bitwale nga nsonga nkulu. Nze Ibrahim Ali. Mbebaziza nnyo era tujja kusigala nga tufuna tips okuva gy'ali atugambye nti eno kiri bwe kiti eno embeera eri bweti eno kiri bwe kiti. So bwe tubadde olunaku olwaleero njagala okwebaza nti webale nnyo nkoze ne Muhsin Kalisa kulaba nga buli kimu kitambula bulungi ate ne muganda nga Abdul Majid mu control room byonna ne bisobola okutambula. Sembyayo kamu ka wegatte ku Salam Charity tusobole okuyamba ku bannaffe wali ali obubi nga gw'olina omutwalo naye nga yayagala bwagazi siringi 10 okulaba nga ayina akiyetuusaako. Naye ffe aba Salam Charity olw'obwerufu bwe tubaako ekitongole ekyo ekiriwo okululwo ne tuba nga tusobola bw'oweereza ebbirizo ffe tunoonya mangu omuntu oyo agenda okuzifuna oba ateekeddwa ozifuna. Kwagaliza ebyo byonjagaliza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.